Ya omulungi eyekumira ku ABS TV nkubuuzako nate nkugamba weebale gyonna gy'otaddeko engalo olunaku olwaleero. Ya lunaku olwaleero luba lunaku lwa 4 ssaawa 4 ez'ekiro zennyini mbeera ekutuma okukola ky'otandikoze mbeera nyingiddewo mwana muwala Princess Agatha nga nze ngikutuusaako si mulala aba agikutuusaako nkubuuzaako gyebale wiiki ekutambulidde etya weekend ebadde etya abalinaffe last weekend nga tusaba wano mwebale ndowooza emikisa gyammwe gyakyuka towakana Princess Agatha nze nkubuuzaako ya olunaku olwaleero program yaffe embeera era tugenda kuddamu tubaleetere kuba nabo buwala abalina embeera gye bazze nga bayitamu ey'enjawulo muganda wange nga bwe ntera okugamba nti tuula olabe bw'oyiga ate nga bw'okola ki nga bw'ofuna ku magezi g'owa banno so si kukola ki si kuseka busesi si mulala tuusako programu eno ye Mwalimu Yusufu wali ensangi yatuusako programu eno ye musajja eyegulidde erinnya mu kulomba dduwa yakyasinze ye mukugwa kyasinze okulomba edduwa ey'ebyaddala tukira bugenda wale ensangi bw'otuuka ku stage bagambe nti ngenda ewa Mwalimu Yusufu omulombi w'edduwa ajja kulombera dduwa oyagala genda bweru visa eyo yeetadda abaana bo b'ozala be bafa oba ennyumba ekufuukidde ekiyumba abasinga bayiga engoma nti munnaye bunyumba gye nsengamu munnange ebeeramu ebyogera nedda totawana tuukira Mwalimu Yusufu wali ensangi ajja kuba nga akulombera dduwa buli kimu kiterere maliddadde ddala si ye yekka akuteekamu ssente mu programu eno tulinayo ne aba Chinese Hub basangibwa wali ekanyanya ku Bahai Road bw'otuuka ekanyanya Gayaza Road kyamako ku Bahai Road otambula ojja kulaba ekipande kiri ogagadde nnyo kukubawo kikutegeeza Chinese Hub abasobola abakuwa eddagala ery'enjawulo batuukirire kubira Dr. Kasibante ku namba y'essimu 0756 335333 ngambye kubira Dr. Kasibante Musa ku 0756 ekyo kimu ne CK Investments wali elubaga opposite office ya KCCA mutukirira kuwe motoka empya n'enkade gye weetaaga olina gy'okooye oba olina sente entono tonaweza zigula motoka totawana babbi kukakubbako akasente wo katwale CK ajja kuwa motoka nga bw'osasula ku kibanja mpola omaleyo asobola okuwa motoka y'ekirooto ky'omunange alina ne bridal cars totawana kwerumya omutwe ng'otambuza bigere enamba y'essimu eri 0704 435 970 0705 awe bayise abasike investments wali elubaga opposite na offices za KCCA nature ABS ekipya kyekuleetedde langa naffe mweno season ya Christmas tulina offer bei yaffe ya kuteesa tukirira wano ku ABS TV ku namba zaffe z'essimu eri 0414 6714 97 oba eya MTN eri 0784 542 katugende mu katundu kaffe akasooka ka programu y'embeera tova ku ABS TV inchali naawe. Omulabi waffe owa ABS TV omulungi kubuuzaako era nkwebaza gyonna gy'otaddeko ngalo olunaku olwaleero kugamba nti okola kyamaanyi okwekumira ku ABS TV kubanga ye namba emu TV mu Uganda ye TV ereeta ebiyamba ereeta ebigasa era yeba ne programu zokka eziyigiriza eggwanga nga bulijjo mu mbejja Princess Agatha Nzimba kutuusaako ku ssaawa zino zennyini nga bulijjo programu enkola yaffe nga bwe tugikola ninako olwaleero we natambulidde neera
nimba kwa bakyala sijja bayita bawala sijja kiyita ki nimba kwa bakyala benfunayo benchaza olunaku lwaleero bali mu studio tugenda kwogerako nabo batubuulire bo embeera batwale etya programu yaffe embeera ekutuma okola kyotandikoze mukwano gwange subira gwandaba okikkiriza nti embeera esobola kutuma nokola kyotandikoze tugenda kulawo ku lugero lw'abakyala bano bonna ababiri abali side ne side tumanye bo embeera yabatuma kukola ki nga bulijjo Princess Agatha mama wange nsanyusa okukulaba mukwano nsanyusa okukulaba Abantandike naliwa amanya gaffe mukwano amanya gange nze Fatuma namusobya ebwe Fatuma yongera ku ddoboozi kuba amanya gange nze Fatuma namusobya oya mulabe wa ABS ajja kwetaaga oba ajja kwagala nnyo okubuulira ebikuvaamu nga sinze mbimudiddemu wabula nga gwe byogedde Fatuma osibuka wa wano mu Kampala Sulana Bweru bakuzaala wa mukwano banzaala Bugerere Kayunga Kangulumira endo ya side eyo maliyo mukwano gwange wasomako wasoma completely sasoma koina totuse musini era batosoma nasoma ekyo kyenjagala oje mu bwongo bwo nasomako nakoma mu kya mukaaga imagine P6 wasomako zigana ekyo kibaawo olina abazadde olinawo omu mama taata nawo taata abeera muno mu Kampala abeera Bugerere Bugerere mbatumidde nnyo bagamba mwe bali kwekumira ku ABS TV Bweddu Fatuma si kyekyo mukwano gwange okolera wa kolera ku Big Brother Karere wano Mawanda Road okay Mawanda Road side okola mulimu ki mulimo nkola gwa Neeko sina mulimo mulala gwenkola Neeko kiyinza okugwayo kitya kuba abalabi baffe aba ABS TV abalungi bayinza oba tebategeera ekigambo nekolera gwange neetunda wetunda wokola ogera Neeko nange kenyini atudde wano basobola kitega ate ne bogamba nti nekolera jange mbasitegedde bulungi neetundira ku Kalwere ku Big Brother mukwano gwange programu eno embeera kutuma okola kyotandikoze mbeera kiggwe muli era kunyigiriza nekutuma okola kyotandikoze embeera eno twakula tuli banaku maama wange naafa nandekera kale naleka baganda bange bato nensookako nenkolako emirimu emirala nenkolako mu lodge nga mpeereza mu lodge nga ndaba sifuna baagala okusoma ate nga nange nyina abaana 6 kiwulira nenyingira omulimu guno mukwano gwange nansomeramu nangamba nofuna sente ntono kuba nalifuna omwezi mitwalo mmeka 7 mukwano gwange nansomeramu nangamba mwana gwe jangu ogenda okulenza abaana bange basoma kale embeera yange simbi nnyo nga atyeki nga gwe nenyingira omulimu nentandika okwetunda nga era wondaba nimbeerawo n'abaana bange nze maama nze taata jjukira nange mukunga abanga bandi mwana mutuli banga bira omusajja nga mukulu sawa zino yafaaki amaaso nanga amaso wano wendi gakola ki gannuma kuba sawa zino wengamba amaso negama gafambwe gati nsobola okwewa obutwa kuba endabira y'abaana bange nze maama nze taata nze abalabirira bali mu kyalo sobola sirina gundi ebyana bamuki no mu Kampala bali wa maama mu kyalo sirina busobozi naye abaana 6 abo ababiri batuula abaana be bakola ki bebasoma naye nze maama nze taata nze nzijanjaba family za mirundi ngejo taata yange talina mukazi okuva maama bwe yafa maama ono omulala alina abaana bange abo nabo wange kati neeno nina okubeera n'obuvunanyizibwa nga nze omuntu abaana bange bajja mu lumu lunene okukola ki nange neegomba okubeerako ki n'abaana ngati nga nze mbeereko n'abaana bange naye sisobola sirina buyambi kati nengamba kangende ku street wakiri nfunengako enaafuna okugenda okubba wakiri kangende neetunde yeye embeera yandeeta Mukwetuunda seetunda nti kunyumira kuba aliwo olugenda nga toyagala nakola ki kugenda ng'owulira toyina na bulamu naye ng'olina okwewaliriza ogenda okiteekewo wali paka bakole ki onoonyeza abaana bo abaana bange bali mu kyalo buli kimu ekifa mu kyalo nze akigula kati omuntu bajja laba nti Neeko oba ali awo yeetunda naye nga oba yeetunda nti oba kwejalabya eri abalina ebizibu naye omugamba aveemu tajja kusobola kuba talina mulimu kati nga nze sirina mulimu ogwenyumirizaawo nga ki ng'omulimu
waliwo olunaku lw'otuuka walayi n'otwala omusajja nga togenda kusobola kukola ki oba walayi n'omutwala nawe n'ogamba waliwo olunaku lwesijja kwerabira oba omusajja ali mugwi wansimbu bamulalu ne mutwala mu shooti bwe yamaliriza okwegatta naye nesente n'akola ki n'azinzijako kati okuwalanuka omusajja nnumye n'amanyo gaga teganaba kuwona kyokka tutte sente zange kyokka nga era mulalu kati batwala mu ofiisi tuwoze wabula nagamba asikaali wabula nsijja kuwoza na musajja mpulira nswala ne mbala nange kati guno omulimu ogulaba oyinza okulaba omukazi n'ogamba kati bamala bagenda kuwoomerwa buwoomerwa naye nga babeera naki n'ebizibu kati nze nina ebizibu sifunanga muntu oba nfunyeemu nnyumba oba nfunyeemu ki okujjako ze nfuna z'abaana bokka we bati n'oyimirira ku street n'okangabala paka budde kukya kati nze ngamba omuntu oluusi abeera awo n'agamba kati eri abayambako abaana n'ofunako omwana oluusi n'asomako n'atuuka ewala naye kati nga nze abaana bano ndaba ngenda kadiwe kati bano abato asembayo ali mu pittu omulala ali mu pifiri omulala ali mu kyakuna naye nze maama nze taata omusajja yafaamu amaaso talina wadde ekikumi kakati tozo owulira eyo yembeera okutuma okukola kyotandikoze tozo owulira embeera y'omukyalo ono emukaabya amaziga si nyangu okusinziira wa gy'avudde okusinziira obulamu bwe obutambudde embeera yo kyaddala yemutuma okukola kyatandikoze kati n'essaawa zino bagamba nti oba omuntu baggalewo street ng'abaana banga baba bakomye nange mbanzira mu kyalo jjukira tulina ettaka tono tetusobola kulimirako nina okugula emmere waka eyali mu kyalo ate essaawa zino akasana kayaka emmere olina ogigula naye nga gwe maama omwana alwala gwe maama gwe taata buli kizibu kituuka gwe nene Kampala gyensula nsasulawo erumu gye tukolerako ya mitwalo 3 ku 2 wiiki musasula emitwalo 15 naye ng'olina okubalansinga osigazeewo n'akasente kati saawa zino sikoze naye njasangako siirwe era nga bali kumanja emitwalo gyabwe egyo ebiri kati awo bagamba nti oba baggalewo banneeko ze mba nkomye mukwano gwange tozo owulira embeera y'omukyala emu eyamutuma okukola ekyo gy'akola kyatandikoze mama wange nga tetunagendako mu bibuuzo katono mama wange olina mpulira oyogera nnyo ku baana abaana bo benkana ky'obukulu omwana omulenzi omukulu alina emyaka 2 alina emyaka 2 omulala alina emyaka 17 kala kagenda otula P7 kalina emyaka 13 oli maama ddala kimanyi nti oli maama ate ng'ovudde ku maama olina ennyazaala kuba egyo emyaka giba kati owabiri aba takyali mwana singa yali muwala singa yafumbirwa olinamu abaana abobuwala nina abaana abobuwala singa bukya kumakya n'owula nti muwalawo gwe mulimu gwakola ogw'okola sigwegomba kuba saagala ategeere era tebamanyi mulimu lumu bambuuza maama okola mulimu ki okomawo ku mazzi n'obaddamu ki nina bagamba kati olina bagamba nina bagamba nkola mulago mu ddwaliro olabafe omulungi wa ABS ndowooza ekyo kiwulira embeera y'omwana muwala oba akamuyite maama gyayitamu engeri gyanyigirizibwamu atunulidde baana be bamukoze ebyo byakola mwana muwala mirimu gino suubira bingi ebibaayo gye tutabeera nga bw'omenyeddeko ebimu by'omwami yakuluma n'akuggyako ekifi bwemutuuka eyo omwami wuyo fayini yasobola okukuluma kati singa atuuka n'agamba nti nze nga bw'owola amaanyi ge yalina n'agamba sigenda tuteekako kapiira osobola kukola ki kuba lwedde oba tomusobola ebyo bituukawo kubanga waliwo olunaku nali ntinda ku street yentinda nenfuna omusajja nagamba tugende ewaka netugenda ewaka wetwatuuka ewaka omusajja yali musirikale ng'alina emmundu tolina wogaana kyali kikomera tolina wobuukira kyali kikomera kinene bwekiti era yakola emirimu gye paka bwe yakola ki bwe yakoowa nansigulira neŋŋenda naye nga alaivu tekulina kapiira ate nga tolina kyogenda mukola kokusasula yakusasula yansasula naye navaayo nga banye era okuva n'olwo omusajja ne bwaŋŋamba nti tugende ewaka siina wendaga wakiri kambeera awo oluusi wabeerawoko obukuumikuumi kati ekyo kyoyogera ogamba nti omusajja akutwala ewaka kyebayita ki
okuva ko olwekyantuukako kyantama sisobola genda kola kati nze nkola short yange kati kuba ffe tukolera waliwo amateeka omusajja aba tamaliriza mirimu gye muddize ki sente ze ako kawulidde omulabi waffe wa ABS era waba tamaliriza mirimu gye waddemba okufuluma n'agenda kankubuuzemu maama wange tulinayo bassemaddu nga ye mubutuufu eyandibadde nga short ye oba kangamenti atambudde olugendo omulundi gumu okutuuka gy'alaga alumalamu essaawa 2 kimanyi nti gyebali ate nga alina okugiteekawo bulungi nnyo yes enki gyateekako eyange gyeteekawo n'akalakata paka wamalira nalyoka asasula engege akalakatira ezo ssaawa zayaganaku 15 short naye nze sinze neegomba nnyo okwetonda buli musajja ave naakole ki akulabe naye bizibu kati nekira kyembuuzaamu obeerayo olinayo omwagalwa eyo apart from ti business ndi mukukola nakoowa sirina wakoowa sirina saagala wakoowa mu ngeri kimu mutima oba just wakkuta nti byosanga eyo obeera okuse tuweegomu kye natuukako banga bankyali mwana muto nafumbira ku myaka 10 nagenda obwezi emyaka 16 nga nina omwana kati omusajja gwe bampa musajja mukulu manya abasiraamu bakufunidde omusajja mukulu omusajja maaso negakola ki negaziba tegalaba abaana nensooka ne mbamulekerako nagenda okulaba abaana bange tebakola ki tebasoma tafaayo nakufaayo ne waasula teri amanyiwo nti omusajja asula wano maama wange kati nekira kyembuuzaamu obutuufu oyimya n'ongamba nti wakoowa tokyagala kuba na musajja ebbali ofuna kuba mmanyi njafuna omusajja ate nfuna olubuto ate era nyongere ku buli bwe nnina kuba n'omusajja naye tajja kulabirira baana nga talinaamu ki lwaki okkiririza mu negative thoughts zokka tosobola kuba na musajja asobola kujja n'akuwasa n'ataba ng'oli ate n'anunula n'abo abaana bo nabo n'abalabirira kiyinza okuyinzika kuba waliwo gwe nalabako yafuna omusajja ekirungi okitegeera nti nawe osobola wamulabako sigamba nti kisoboka wamulabako kati mweyo embeera wejjemu eyo embeera ega nti kisoboka si bwe kiri kuba kati ekisookera ddala mu byonna olina abaana baba bakuze bagenda bavaamu bujja kuca ku makya mutabani we wuuyo mukulu abaana abalenzi obalaba beeyisaayisa ajja kubeera mubane bamuwa amagezi omanyi tuna sente zakuwa omukazi nti naye kati omanyi wali kaleero olaba tukawo newe kufuna enkumi ezo nomala ekizibu kyo ojja kuba okyayimiridde awo nga mutabani we agenda tuuka ovuddena nti weebuzaabuziza oyambadde akutuukiraku nyabo oba sinakyo omuyise nanti aze yeebuzaabuziza anti nange era kyenkya kubanga n'abaana abawalu balaba kasitaakula kati munamusomera tugende ati kuliko n'amabaala tugende tukole mu bbaala ogenda okulaba okyesimbye bwoti ng'omwana we akyaliwo naye omwana abaana abange balimu olusiraamu kyembasabamu katini abadde teba mama wange embeera nga bw'okimanyi gwe yakutuma eyinza okutuuka nawe nemutuma yes kati awo kyenwanisa naye nakikola ntya ekyokukola ogenda kifuna kati koze ku ABS TV eno program twajeeteka abalowooza nti tebalina ssuubi tebasobola kuva mu mbeera gye balimu gyemu bwe twaleetedde programu eno beera n'essuubi nti kijja kugwa tugenda kuwumulamuko katono bwe tuba tukomawo tugenda kudda n'omukyalo ono naye tumubuuzeeko ku bibuuzo bimu atubuulire ayigirize eggwanga naye tuyigire ku ye tufune ebyokuyiga omanye ebiseera ebisinga mu nsobi zaffe mwe tuyigira kati naawe ali atanaba kukola ensobi emu labira ku bano benkyaza ab'embeera nabo ofune ekyokuyiga oleme okukola kyekimu nabo kye bakola. Tukyagenda mu maaso mikwano gyaffe nga tuli ku lugendo lw'abakyala bano bababiri boolaba benna wano mu studio kati tuzeeko saidi y'omukyalo ono naye katubuleeko ku lugendo lwe embeera emutumye okukola ki programu embeera ekutuma okukola kyotandikoze mukwano gwange weebale kujja mukwano ojja kwongerako ku ddoboozi tugende mu maaso amanya gaffe mukwano yongerako ku ddoboozi nze namuyomba Justin. Namuyomba Justin. Namuyomba nsanyusa okukulaba. Awuviiriddeko wa? Obulenzi. Obulenzi gy'obeera.
ne bakuzaalawa Giana. Okay. Mukwano gwange wasomako? Ye myaka emeka gy'olina mu nsi gy'ogamba nti nakalya Christmas ziizo 5 be 10? Ye myaka 38. 38. Okuze koleredde. Justin, wasoma ogambye wasoma kwenkanawa? Sasoma. Kyo saagala okyogere. Wakoma mu P1 P2? Sasoma. Okay. Kyo sijja kiremerako mukwano kubeera gukenyinyi gokimanyi ongambe nti wasoma. Okolera wa? Kolera Nakadingidi. Wa? Nakadingidi. Nakadingidi. Nakadingidi kisangibwa wa? Wobulenzi. Era wobulenzi. Wobulenzi Luweero, Kasana Luweero that side. Okay. Muna tukusanyukidde kutula okulabako nabe wobulenzi Luweero tubatumidde mwenneeyo. N'ebitundu bingi nnyo Nakaseke. Mwebala okulaba ABS TV. Mukwano gwange okola mulimu ki? Kola gwa Neeko. Kola gwa Neeko. Pozi Neeko kigwayo kitya? Neekolera gyange. Ekolera gijjo. Okay. Nga bulijjo mukyalo muwulidde ti yeekolera gijje. Mukwano gwange mbeera ki eyakunyigiriza n'ekutuma okugenda okwekolera okuyingira mulimu gw'abamalaaya? Baana bamulekwa. Kati awo mbadde sikifunye bulungi. N'omulabe waffe wa ABS sisuubira nti akifunye bulungi. Ogamba nti baana bamulekwa be bakutuma okuyingira omulimu gw'abamalaaya. Kiba tekivuddeyo bulungi. Mbeera ki? Nsaba otunnyonnyolemu okubeera eyakutuma eyakukaka okuyingira okwetunga okola ogwa Neeko neekolera gyange enyamu kubanga abaana balina kibalya tebalina kibanywa. Kati abo yafa yali yeetikamanda eyo mu kibira osaidize eyo nakasongola era omutwe gwamukuba ne bamuwa ekitanda emulaga eyo nga gwamukutula omugongo tiyaddamu kutuula tiyaddamu kutereera ddaka lwe yafa. yakuleka n'abaana bameka? Bali 3. Lowooza kati bakuze benkana ki? Omu wa myaka 19, omulala wa myaka 17, omulala bebi wenyina kati. Tegeeza nti yali wuwe? Awo namufuna mukondomu yayabika. Ate mbadde munnako naye ate onsesezza. Kondomu yakola ki maama? Yayabika. Zimanyi okwabika? Ebiri ewange tibisange. Sooka olindeko. Zimanyi okwabika? Oba bebazaabya? Mulimu abazikozesa kifiiriza. Nayagala eyabike. Oba beera ayagala mwana lwakuba gwe oba tomuwadde chance y'okuzaalamu. Ate nga kiro tomalina gy'abeera yadde na wasangu. Mwana okumutegeera tosobola omutegeera. Tusijja kiyita nti kibi kubanga wafunamu malayika wa Katonda. Kuba Katonda yanyamba muwala. Muwala. Olimbuuza nnyo kitaawe simanyi. Olina abaana omwana omukulu muki muwala mulenzi? Bo balenzi bali. Bali balenzi. Balaba maama waabwe afuluma gwe obeera nabo? Mbeera nabo naye era ewaka sikolerawo nze. Kukolera ewaka nkolera mu kiyigo oba ku kisenge. Kyembuuza. Sooka olindeko. Mu kiyigo nawe osobola kubaawo mu ddaala oba ku kisenge? Osobola teekako mu ddaala n'okola? Kisenge wabweru ku lubalaza okutwala wa mu nju kati. Sitwalayo. Kyotegeeza tosobola kwetika endibota oba no akulonze ekkubo n'omutwala mu nju watirisa omuteeka ku lubalaza. Oba omutadde ku lubalaza mutawayo nasanga amba kuliko. Era wabeerayo mbuzikiza eyo ebbalibbali. Obukolyo ng'olina bungi maama. Ate baba banaalyaki? N'abayita? Abaana kati sayizi eyo baba bategeera. Baba bategeera nkiraba. Kati awo kifo sente eyo okugendako mugamba tukyameko wano. Oyo yennyini aba kuguza tasobola kugenda nasasula loogi n'akutwalayo.
ate lwo gimubaamu ekiseera bwe babanga baggaddeyo ng'obudde bugenze oluusi n'omusanga ng'odda waka ate ng'ezo sente tosobola zisuula nkiraba kiringa omutembeeyi ng'odda waka byowusi tebikoze bulungi n'obaako akuyita bwe kiba nakyo kati wabeera wakuyita n'oga owaayi kansuuze zino tesirina nakwalindeko akusanze mu kkubo tewali kizimbe ngeri ya nsikosiko okikola otya era oyiiye ebiyiga ebisinga tebabiggala tekubaako makuufu ogenda nokimalira mu kiyigo ebiyiga ebisinga tekubaako makuufulu biba sibiggale mama onyumidde kubanga waba oyagala sente omazeemu emyaka emeka mulimu gw'okwetunda mazeemu emyaka 15 obukolyo ntegedde lwaki obukolyo alina bungi alina experience emala myaka 15 kintu kinene nnyo kwegamba kakolyo kati olina siremererwa kubanga ebiri ewange nabyo tibisangika omusajja tosobola mutwala mu nju abaana sayizi eyo jjukira ne waba yeefudde yeebase baba bawulira wangi okitegeera abo abaana tibe bakakubulizaako kwegamba n'obeeraawo tiwali sukaali tiwali yadde akawunga naye ng'osobola kukola ensobi mu butuufu ng'olina omwana wa myaka 19 mu nju tikisoboka kuba kati omwami tonomu abaami bo bangi abempita nga bakasitoma bo bangi nnyo bangi banjawulo mulimu abatalina nampisa owulira nawe gwotakalengera ng'era okumutwala ewaka ngaawo oba oluusi nga n'empisa zababula kale era mulabira ddala nga byakuswala n'ogamba owaayi ekiyigo si kiggale kiggale ekiyigo kakizannyewawo ku dakiika ezo ekiggweraawo mama wange kimu byonna ekisinga okukolera eyo gyokolera mpozi okolera zirobwe nkolerawo obulenzi okay sorry kati mpozi mu bino ebiseera ebyokugamba nti kati nyina omwana omuto sobola kukola nti nsuleyo yenkana ki oyo omwana wa myezi 4 tulina nakawere bannanga abatulaba wangi wa myezi awo mpaddewo ekibuuzo kyengenda okukubuuza ebyaddala wamala okufuna olubuto fe sometimes bw'oba okola nga wano bakuwa liivu munnange bagita maternity leave n'owuumulamukko kati gwe maternity leave wagyewadde kuba gwe olina ekolera gyange tera akuwa gwe weewa wangi wakola mpaka last nakolanga ninga makanika nti okufiira ku mulimu makanika yafiira ku mulimu oba kalaya yafiira ku mulimu kati kansoke mbuuze mweyembera kwanza emmanyi ebiseera ebisinga banaye omukyalo w'olubuto oba lubuto naye nga lulina ekisa kye lutuuseemu nga lugenda lukula olina embeera gy'obaamu nga n'okwenyinyala bingi bye weenyinyala nga n'okutunulira omuntu omutunula bwatunula n'ola ng'akutamye gwe appetite wagijjangawo egamba nti buli kasitoma ajja omwanirize si bya mirembe okikola kubeerawo oba oyagala oba toyagala era kimanyi ng'omuntu nze kimanyiko katono ku lubuto kintu kye bayita ku lubuto waliwo ekintu kyotakaka okimanyi ekyo manyi toyinza okuba ku muntu eriiso n'osesema ng'oli lubuto kati okimanyi bulungi nti nosobola n'omulala omwagala ng'oli lubuto oba tolina lubuto ng'alina sente ze wangi amaze emyezi 3 tanaaba owulira ne n'ogamba nja kunaaba ng'amaliriza ekyo kyembadde nzirako munnange mukyala munnange okyogedde ate nempulanga n'olukiko lungiise kubanga ate bw'oyogera ku mulalu embeera z'omulalu si nyangu ate era omuntu aba tanaaba aba kati ali mu mbeera nga zakuba nti mulalu kati bw'aba mulalu maama wange akutuuseeko kitegedde nti mulalu agambye sijja kaba ayogera ng'omuntu naye nga zaavaako mu bufunze ane sente azira nga bagamba ne bakazi banno tyobe yasasula yasinga okusasula naye nga kikyafu kijamajama kiwunya enkwawa zonna zamera naye nga tokifaako kubanga oyagala ki kati goba wakagenda ku gundi nga bagamba bw'ogamba sijja mutwala nga bagga oli kuki
bakazi banno we yasasula bambi gobo onokolo ate nga wazze kukola takubye takutugumbudde akusasula akoze gumu akalakase bukalakase tawuddeko bibye akalakase kambuzeemuko eyo sometimes ebiseera ebisinga kansoke mbuuze kino gyomubeera ku stage yamu mulinako bani abakulembeze mulina abakulembeze bw'oba oyingira musasula sente emeka ng'ogenda yingira mweyo group yamu olina okuba national ID okuyingira ogenda mu kitundu efuuse banka teri kugula akawunti nga tolina nanga muntu kati kyekyo olina okujja ne national ID kati oba togirina kuba waliwo embeera oba nga yakutuma byeyakutuma negyobadde n'amagezi genanga muntu tolina nendaga muntu olina okwekuya obufaananyi oba tolina olina okufuna bbaluwa else kolineko ero singa omugambo otya saba baluwa ngenda kuyingira kukola wanekolera jjani ogamba alina agyendaga naye kati ng'ogenda ku kyalo kye bamwe ng'ogamba njagala sente emeka zosasula ng'ogenda yingira teekayo omutwalo nendaga muntu noyingira temulinako interview zebagamba nti ogenda kukola interview owandiika application biki just bebyokka tembadde manyi bakuteekayo ne bakugezesa balabo bonomala era oba tomanyi ofuna baana bakusomesa n'oyiga engeri gye bambazaamu kondomu bannannyini maloogi okuleka okwanjulibwa chairman w'okukyalo n'amugamba kati nfunyeyo abapya oba bali 5 oba 10 byabo bibogerako bino kubanga abantu bafuna obuzibu basajja bamanyi okututuga kitegeera nagamba ngenda kusiba naawe nakuwa ne sente bulungi nnyo nakutuga namala okutuga natambula nagenda ngaekigendererwa kibadde kyakukutta kati ngaate mukamawo nyini loogi tamanyi tolina bikwogerako tamanyi gyova omulabi waffe wa ABS omulungi eyo embeera y'abakyala bano betulina sauzi mu studio nakugambye edda nti totuula kunyumirwa byetwogera totuula kulaba bulabi nakwewuunya n'okulowooza ebitaliimu wabula twala ekintu kimu funamu ekyokuyiga tebiseera ebisinga mu mboozi z'abanaffe ze tunyumya nabo tufunamu ekyokuyiga oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo ennaku z'omwezi nga 31 on the 31st December tugenda kusabira Kawala we are going to pray from Kawala 31 December on 31st of December buli muntu yenna jangu everybody come tuyingire omwaka 2020 we enter 2020 nga tuli wano Kawala while we are here at Kawala muleete abalwadde all sick people abasibe b'amaaso the blind abagumba the barren ogenda kuyingira 2020 you are going to no longer disabled 31st of December mujje Kawala come to Kawala tusule wano nga tusaba and we stay here overnight as we are praying. Gavumenti ya kuno egezezzaako okutondawo amasomero ag'enjawulo omwana wa Uganda abeeko kyafuna mu byenjigiriza wabula ate bw'otunuulira ebigenda maaso mu ggwanga abaana bangi batudde waka abaana bangi bali ku streets tebasobola kwetuusaako nate byanjigiriza bino n'olwekyo ffe aba Aisha Foundation tuvuddeyo okuyambako gavumenti yaffe okulaba nga omwana wo afuna ekyo kyeyandyetaze okufuna bwe tugamba tugenze mu byanjigiriza tuleese half bursaries leeta omwana wo ali mu primary leeta omwana wo ali mu secondary n'omuntu yenna ali mu institutional level jangu wewandiise ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa December omwaka 2019 ate mmwe abatudde P7 omwaka guno waliwo ekipya ekituleese omwana yenna agenda mu senior 1 mu 2020 ogenda kusoma first term ku bwereere ojja kuba osasula requirements zonna era nga kino
kino tukikoze n'amasomero ag'enjawulo. Jangu wewandiise oba kuba ku note 7 note emu 54565 oba note 7 note emu 17 36 9 oba note 7 85 17 25 6 okwewandiisa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa Desemba wano e Kawala. Aisha Foundation, jangu tutaase eggwanga. Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Ya omulungi tukyagenda maaso ne programu yaffe embeera ekutuma okukola kyotandikoze. Kwetyo webadde emboozi ya abaana bawala ndowooza mugiwulidde. Kabadde akatundu akasooka kati katugendeko mu katundu kaffe ak'okubiri nako tulabe abaana ab'obuwala bo ate ye embeera yamutuma okukola ki era kyekimu beerako ng'ofuna okuyiga g'omwana ow'obuwala aliwo beerako naawe okyokuyiga omuzadde abeera ku ABS TV osobola okuba n'ebyonoobulira omwana wo okuba ng'osobola omulambika obulungi tova ku ABS TV era tukyagenda mu maaso. Omulabe ffe omulungi kulikayo mu bulango bw'abakama baffe munnange tukyali ku programu yaffe embeera ekutuma okukola kyotandikoze. Abakyala bano abali wano ndowooza owulira embeera yeze batuma okukola tibabikola lwa butayagala embeera ye batuma obikola. Maama wange omulimu guno oguluddemu kaakabanga nsuubira ebirungi bingi n'ebibi bingi. Mbeera ki gye wali otuuseeko gy'ogamba nti nze mu bulamu bwange sirifa nga njerabidde kwegamba gy'ogamba nti omanyi program gyebayita kiki olifa teweerabidde abantu ababeera okuboogera ebibabeera ku mutima naga nti mutuufu kino sirifa nga nkyerabidde gwe mbeera ki gye wali osanzeeyo eyo? Embeera gye nasanga byendifa seerabidde ky'omanyi nti kyo n'okukyogera ku mutima owulira nga kiringa ekikusima busibi ng'okyogerako. Musajja kunkwata n'antuga ne ssente n'azinjijako kuwoluze nali nkoze ntuuka n'okugenda mu ddwaliro nga muno kamukuluma sobola kulya. Omulabe waffe ndowooza owulira eyo embeera yatuuka ku mukyalo ono gy'ayigamba nti singa nfuna kyasa etuuka ku pasita yiga kyenyinza omumugamba kyendifa nga seerabidde mu bulamu bwange. Maama wange wasayidde eno bulamu bwo kikyolifa teweerabidde obufunzefunze kikyolifa teweerabidde okuva mu mulimu gwogwo? Kyendifa seerabidde nyogereko ku ddoboozi kyendifa seerabidde olumu twali tugenze ku bizinga akasajja kaali kalaalo ne kankwata nenfuna olubuto kuba nali ndina mu period nenfuna olubuto nengambako omukwano gwange naye mbadde mu period naye omusajja ono simanyi oba nfunye olubuto ate nga lwali lubuto omusajja simumanyi aye bwali kiro nga nkya tugenda fulumamu tugenda kuddawa eyo luweero nga tugenda kudda eri luweero kyokka nagenda nembeera n'akabuto nensooka nendowooza olubuto luno ngenda ddukola nti akabuto kakulira ddala nenzeeko mu ddwaliro nti ngyemu olubuto olugaani akaana simanyi na taata waako bafaanana atya eyo kyendifa seerabidde. Wakazaala kaana we kaali bambi tokavumanga tokayita kaana kubanga olaba nkubuulire
akakaana gwe wakaleeta mu nsi ate buli mwana azaalibwa abako n'ekigendererwa kyezaalibwa nebuuza nitandikirawo okumunoonya oyo omwana omutaata we simumanyi kankubuulire bangi nnyo abazaalibwa mu biseera by'entalo babakwata bukwasi ne bazaala abaana ng'ate be bamu baminisita be bamu abatubeereddewo mu biseera ebimu tugenda mu maaso n'ebibuuzo okuva mu bannaffe Sebo ndabyeyo omukono yesebo n'omukyala ali ku mukono ogwa ddyo omukyala oyo bambi ndabyenga embeera yatuuka omukozesa ekintu kyatandikoze naye mukyala gwe maama bwemba nga ofunye omuntu kuba nabudde mabegako ng'ogamba nti ebyokwagala wabifuba mu ng'ombe naye singa ofuna omuntu nagamba nti njagala nkujje mu kintu ekyo kyokola nkola ekintu bwe kiti embeera eyo ebintu ebyokola osobola bivaamu nga musajja nga mukazi nga musajja ngayagala kumpasa era nga ni very serious kubanda abantu waliwo ali very serious ekyokumpasa sandiganye naye ebizibu byenafunira mu bufumbo seegomba kuddamu kufumbirwa pozi nga nfunayo omuntu asobola okunyambako ku baana abaana bange ne basoma oye mukyalo ono okusaida eno tugenda mu maaso n'ebibuuzo wangisebo kakati ze njabuuza maama oli yagambye ye ne mukiyiga akola yes ng'omuntu amanyi omulimu gwe buli wamu akolerawo mbuuza mukiyiga awo singa baba bakufubutula oba omuntu nayakangamu ng'oli mukulu tannamaliriza aba akusasudde sente z'omu ngalo oba mwonna buli omu aduma bibi nadduka emisi kiba kitya era omulema amanya watambula era omanya nti kati saawa ezikibuli ebigo byawali baba biggadde Obweno bakyala bendi nabo mu studio olunaku olwaleero mama wange nange kankubuuza ekibuuzo ekyo kimu kyebabuuziza ono singa saawa zino abalabi ba ABS bangi abakulaba n'abasajja akwegombya asobola okwewangulira gye bali bangi osobola kukkiriza n'ofumbirwa nova mu mbeera eyo ng'afumbirwa kutuula waka kufumba nga wendya oba ng'anfunirayo ekyokukola kisoboka omusajja ali serious okuteeka mu maka tasobola kukkiriza nti otuule ewaka abaako kyakugamba nti kyakuwa ekyokukola kyokuyiyizaako sente era ekyo kati mba kivaamu oba okivaamu kuba naye mpulira amaanyi gagenderera kulaba ate n'emyaka gyokimazeemu mingi nnyo myaka 13 banaye emyaka mingi nga bakakalakata bukalakasi nga buli kyo toliiko Easter toliiko Christmas toliiko Idi kwegamba gwe buli lunaku tolina off day buli lunaku manyi tolina obulamu oteekawo nga tolina kyogamba nti ngenze kweyagalira naye kuli oluba genze kunoonya muwogo w'abaana olina okuguma ogamba okuteekawo obeera ngagamba nti otola mu nsawo n'oteeka wali buteesi okiyita kyangu okumala gateekawo tulina ekibuuzo wali ate njakati zize ku mukono gwo ogwa kkono maama wange nabuddeko tolina abaana kakati bw'oba ogenda okukola omulimu gwaffe ogwo abaana obagamba nti ogenda wa oba ogenze kukola ki abaana nabagamba nkola mu bbaala n'okazanyawo nga bukyali kubanga era avaawo kawungezi naye yabagamba akola mulago mu ddwaliro gokola mu bbaala kazi mulina obwongo ate era muyiiya bannange omulabi waffe omulungi wa ABS sigala nkujjukiza nti wano tetulimu wano si katemba tetulimu kunyumirwa wabula tufune ekyokuyiga fe abaana abawala abato abali eyo abatulaba tufune ekyokuyiga kuba embeera siganye erimu okutumanga sometimes nosukka wandikomye n'okola ekitajja yes ekindaba y'omukono tugende mu maaso ekibuuzo sebo ekibuuzo ekirala kyemulina kati gwateekako obutesi kambuuzi eddala wakyaliyo akayimba konna ngamba buno bwasegawa wakyaliyo obuyimba ate beera buyimba osindamu obusinzi
bw'otuuka wali obeera ng'oyambadde omuzimu ebyokunyumira osooka n'obireka wali oba olina ekizibu kyo oba olina ekizibu kyo ekyakutute ku ki wali si byakunyumira oba naanyumira bammeka ya eno ABS embeera ekutuma okukola kyotandikoze muganda wange mukwano gwange baba wange inaali eyo naye nze nganze wano fe ku ABS wano tuvumirira ekikolwa ky'okwetunda tuvumirira ekikolwa kya bwamalaaya wadde kusaidi endala abamu tetubanenya nti sometimes babeera tebamanyi ngeri gye bayinza okuhandolingamu embeera ne situation gy'aba atuuseemu waliwo situation gy'otuukamu n'olowooza nti gw'osembyeyo ogenda kufa oba yeekoma naye nga sigamba nti bwe buba obulamu bw'okukomaawo nsaba bamaama bano abali wano abaneetoolodde nga mbagamba ebigambo bino nti okwetunda teba solution mukimanyi ekyo kwetunda teba solution lwa nsonga nti ebiseera ebisinga wokoma okwetunda wemukoma okwonoona eggwanga lyaffe wabaayo ku mulimu yadde nga si gwakufumbirwa oba kwoza ngoye ngeezo kulongoosa wakangaawo sobola otuyamba okay ya ndowooza enamba zamwe zesimu twasigaziza si bwe kiri n'amannya gammwe ye omulabi wa ABS ajja kubanga ajja wano ayogere agambe nti neetaaga omukyalo oli ayogera nti njagala kwoza ngoye njagala kukola mirimu gya waka njagala kukola kino naye bamame muve ku street kubanga omanyi lwaki mukwano gwange abaana ozadde abaana bakuze mukuziza abaana nze bwe mba ntunulira wano ongambye gwolina emyaka emeka emyaka 3 olina emyaka 38 muli bamaama mukuze muli bamaama mukulidde ddala mbadde mbasaba n'okwegayirira okw'amaanyi nga kwentadde n'okufukamya kunto muve mu kwetunda kubanga olaba mbabuulire we mukoma okwetunda muzza eggwanga lyaffe emabega mwongera okuzza eggwanga emabega temulina tofaali lyemuteeka ku ggwanga nga mwetunda bannange temulina kyamaanyi kyemukola mu kwetunda okwetunda teba solution ate okwetunda oyongera ku bizibu okimanyi ekyo omanyi wootakyewakanira wali ogenza okwetunda omalewo ebizibu olina abaana boolabirira essaawa yeemu ofunye olubuto ngenza okulanga noono omukyala ensonga yeemu yagenda okwetunda kondomu yayabika n'afuna ki kati wakendeeza bizibu wagatta ku bizibu maama wange kati bunakya bukya ku makya n'otuula ku baana bo n'obabuulirira ng'ate gwe omulimu gwe gumu gw'okola ewe bunakya ku makya nga mutabani wo yakuyita maama otunda meka ogenda kuwulira kusaayo ogenda kwesuula mmotoka wokalerwa ogenda kwetta badde mbasaba mufe mulimu gw'okwetunda kuba temulina tafaali ly'amaanyi lyemugatta ku nnyaffe Uganda abakyala tuli bimuli bya ggwanga naye ate tuli banakazadde b'eggwanga fe abazaala ebika yadde abasajja bati naye bw'oba omukazi nga toliiwo mwana tasobola kuzaalibwa fe wano ku ABS ebikola by'okwetunda tubivumirira nga bw'okiwulira era ensonga kitwalese programu eno tusobole okuyigiriza abantu bonna bakimanyi nti okwetunda tekirimu ate si ye solution programu embeera ekutuma okukola kyotandikoze ebeera wano ABS kusawanya ezekiro buli lwakuna togivaako mama nsanyusa okukulaba kansubire okukyusa mukwano kyusa ali mukyala mulungi osaana kutuula mu maka nsanyusa okukulaba mukwano gwange era kyuka ddala oyogere okubuulirira yes ante embeera ekutuma okukola ekyotandikoze abaana bawala ndowooza obawulidde embeera ebadde nga si ya mulembe bulungi nnyo kyenkugamba nti gw'omuzadde bw'oba otudde ku ABS TV funamu ekyokuyiga yigiriza abaana sigamba nti obulamu bwe bukwata oba olina ogenda mu kwetunda kisonota a solution wano ku ABS TV tuvumira ekikolwa ky'okwetunda ya Chinese Habo be bano abasangibwa wano ekanyanya ku High Road batuukirire basobole okuwa buli ddagala erya Habo ejja okuwonya buli kimu kubeera Dr. Kasibante ku 07563 53 53 Mwalimu Yusufu wali
ensangi yakyegulidde erinnya omukulumba dduwa oyagala genda bweru ebizibu byakusukako mutuukirire tuka wali ku ensangi ku stage obuza ba bodaboda bagambe nti ntwala ewa mwalimu Yusufu ajja kuba ng'abakutuusaayo nnyo ddala. ABS TV koli era nakati ko kyali tovaako program ebadde embeera ekutuma okola kyotandikoze nange Princess Agatha dadi wange omulungi Sembabule Dr. Alex ni family batumidde ngamba mwe bali kukuza ekyana ekirungi tuddemu next time bye bye. Oli mukulaba television ABS ekuwumuze